ngambira ne bantu Byebakugamba tebisuka kiro kya leero. Kyukira abantu banano ye Yesu magiza mugambe va mu kasumagizi gwe bakuloga. Mugambe ebigambo Byebakugamba tebisuka kiro kya leero. Mugambe ebigambo badde bikutiisa nga nawe olowooza tosaanidde tebisuka kiro kya leero. Ekiro kya leero Katonda agenda kwanukula ekigambo ky'ennyondo ate ekigambo ky'emuliro. Ekigambo kya Mukama nnyondo ate ekigambo ky'emuliro. Ekigambo kya Katonda nnyondo ate ekigambo ky'emuliro. Ojja kuzimba, ojja kwevuga, bizinesi zigenda kubeerawo, ogenda kukyala oba ogenda kukyaza, ogenda kwanjula mu linnya erya Yesu. Embaga egenda kubeera makeke, kalina ogenda kugizimba kasozi k'ekirooto kyo. Amawanga g'oyagala okutambula ogenda kugatambula. Engoye ze wali weegomba ogenda kuzambala. Engatto ze wali weegomba ogenda kuzambala. Abadde yaziko ogenda gabanga engoye. Abadde yewola onoowolanga amawanga. Abadde asemba wansi ogenda genda waggulu. Abalabe abamu bagenda kufa, abalala bagenda kubeerawo. Naawe ogenda kujulira nti anfuse amafuta ku mutwe n'ekikompe kyange kiyuwa. Ampadde emmeeza antuuzizza ku mmeeza okulya ebirungi mu maaso g'abalabe bange.